Take emikono gyo gyombi waggulu weebaze Mukama Katonda fayinza bula Mukama twagala kwebaza kubanga oli Katonda omulungi, oli Katonda afaayo, oli Katonda tajjuluka, oli Katonda tasingika, maanyi, ekitiibwa, etendo bibyo. Weebale gwe Mukama atuleese wano, weebale gwe atuwadde ekisa Mukama okusinza n'okutenda n'okugulumiza, weebale gwe atuwangaziza paka olwaleero, otuwanidde paka olwaleero n'abantu baffe n'amaka gaffe ne famire zaffe n'emirimu gyaffe ebina bye twogera. Waliyo abatabirina ku ssaawa eno nga mwe mulina obulamu, waliwo abatabulina, waliwo atalina famire ye, waliwo Mukama wange sseba abaana abatalina taata waabwe, waliwo omuzadde atalina baana be, waliwo omukozi atali ku mulimu gwe nga gwaganye bamugobye gwaweddewo byafudde, waliwo omuntu atalina bizinensi ye nga bizinensi yasaanyeewo era nga alowooza na byakudda mu kyalo ku ssaawa eno. Gye bali abalwadde mu malwaliro nga bona wano we tuli tebalinawo, gye bali Mukama abasiba bali mu kkomera abatalina ddembe lya kwetaaya yadde okubeera ne famire zaabwe. Obanga ffe tuli wano ku ssaawa eno tetulema kusinza na kutenda na kugulumiza na kussaamu kitiibwa, emikono gyaffe tugiwanika tuga nti weebale, weebale, weebale Mukama, weebale ssebo, weebale kabaka bakabaka, weebale Katonda bakatonda, weebale nannyini ku buyinza, weebale gwe Mukama yaliweralira agenda okuba. Oli maanyi gaffe ssebo, oli ssubi lyaffe taata, tukwebaza gwe Mukama atuwadde ekirabo eky'okukkiriza. Weebale gwe Mukama, weebale taata, weebale nannyini ggulu nannyini buyinza mu Kristo Yesu Mukama ffe omulokozi waffe. Amina. Mukama yebazibwe nnyo. You may be seated now. Mukama yebazibwe. Glory be to God. Mwe nambala musisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Amiina. Genda mu Bayibuli yo straight away. Bikula Bayibuli yo kitabo kigenda kuba kya Yakobo. Genda mu kitabo kya Yakobo. Yakobo. Mu Luzungu yaani Yakobo? Jemusi. Waliwo Oluganda obudde yabumala yanoonya Jakobo mu Bayibuli. N'amunoonya nga atamulaba n'agamba naye ate ono mu Luganda bamuyita Yakobo ate nga mumunoonya mu Oluzungu Jakobo simulaba. Ne mugamba nange byakyukireyo Oluzungu luzibu. Mukama waffe bazibe. Kuva edda Oluzungu luki? Bw'olweteekako okulukoleramu empaka Oluzungu nga si lulimi lw'ogwoswalira mu kibuga. Oluzungu luzibu. Kaakati otuuse mu kitabo kya Jakobo oba oli mu kya James, oli mu kiriwa? Tugambye essuula ebeere nga essuula y'eyokubiri, olunyiriri lugenda kuba lwa 14. Njagala kwogera ku kukkiriza okunaakola. Okukkiriza bwe kuba kunaakola. Okukkiriza bwe kuba kunaakola. The faith that will produce results. The faith that will produce results. Fenna tumanyi bulungi nnyo Bayibuli egamba nti watali kukkiriza tewaliyo muntu n'omu asobola kusanyusa Katonda. Ngambira kulinanya oyo ti Bishop akulamusizaako mu linnya lya Yesu. Mutima gwo kubeere wamu. Fenna tumanyi bulungi nnyo nga Bayibuli egamba nti watali kukkiriza tewaliyo muntu asobola kusanyusa Katonda. Byotegera kasita nkyogera ng'okitegeera ng'oga nti amiina. Ewatali ki? Siwulira. Ewatali ki? Ewatali kukkiriza. Kati awuliza yali agadde okumbuuza nti naye ate Bishop totandikidde nnyo mu maaso okukkiriza kyeki? Kati nganze ayakalokoka omwaka gumu oguyise oba emyezi 6 bw'oyogera ekigambo kukkiriza otegeeza ki? Ekyo kibuuzo tekiba kibi kubanga Oluganda lwaffe luyina lwe luyavuwala. Oluganda waliwo luyavuwala. Basobola okukwata ebigambo nga 6 nga byonna buli lw'ovvuunula bitegeeza kukkiriza. Believe, have faith, allow. Obiwulira? Kaakati n'ebirala bye soogedde gye biri byonna babivunulira ku ekyo nga beetoololera ku ekyo. Kati kino kye twogerako wano twogerako have faith. Have faith. Have faith. Have faith. Have trust. Have faith
mu Katonda. Beera n'okukkiriza mu Katonda. Okay? Kkiriza kye twogerako. Kwe kuliwo okwo. Twogera ku kukkiriza. Kye bayita okukkiriza kwe kukkiriza ekigambo kya Katonda n'okikkiriza nga bw'akyogedde nga toyawudde nako ate nga tokibuusabuusiza wabula ng'okikkiriza ayizulu. Ani agambye ekijja kikola kitya? Aha, ng'olinamu n'akagamba nti ekijja kikola kitya? Kijje Katonda bw'aba yakyogedde. Katonda bw'aba yakyogedde ekijja kijje. Gwe nga togasseemu na magezi go, togasseemu na intellectuality yo, togasseemu na psychology wo, togasseemu na reasoning yo, naye n'okikkiriza nga bwe kiri. Oba okitegeera oba tokitegeera. Kibayita okukkiriza. Essaawa eno bameka abakkiriza nga bino byenjogera bisooka wali mu mixer, ne biva mu mixer ne babiteeka mu amplifier, ne biva mu amplifier ne bigenda mu muzindaalo guli, nammwe ne mbiwulira. Bameka abakikkiriza nga bwe kityo bwe kiri? Wangi bwe kiri? Mukakasa bya kala ki? Bifulumano nga bigendedde mu kala ki? Bimyufu, bya green, bya purple, byeru. Yabaye wano we tuli biyita side ki? Biyita wa? Wansi, waggulu, ku kkono, ku ddyo, bituuka bitya wali? Biri mu foomu ki? Ani abiraba ku mmwe? Tuyambe kuba gwe olaba nnyo. Tuyambe gwe alaba ennyo bitulage. Otubulire ndi mweno muli awo. Nziba mwe muwulira biwulire nze nobiraba mbikola ndya. Mbiraba bivaawo ebito bitambula biti bigera. Tubulire bya shape ki? Biri mu shape ki? Waliyo no mwine idea? Waliyo no mwine idea? Naye ekibuuzo nze naawe tetukkiriza nga byenjogerera muno bye biva muno ne bigenda wali ne biva wali ne bigenda wali. Wali akiwakanya? Wangi? Tubiraba? Tebiriyo? Tetukkiriza? Ekyokuba ntobiraba tekitegeeza nti tebiriyo. That is how faith works. Faith does not reason. Okukkiriza tekureasoninga. Era bw'oba onokkiriza Katonda kyosooka okukola kwe kubijjamu amagezi go n'okkiriza ekigambo kya Katonda nga bwe baakyogera oba nga bw'akyogedde n'ogamba nti ekijja kijje zikiriza. Kama ebazibwe eyo no sigenda kulwayo nnyo kubanga sijja nazo okusomesa nenjagadde ffenna tubeere ku peegi emu. Yesu bw'agamba Peetero ng'ali mu lyato, let me show you how faith works. And let me tell you what God calls faith. And let me tell you what pleases God. Ekimukwatako ne kimu impressing, ekimugjamu enseko, bw'oba nomugjamu smile, kankubulire ekibaawo. Yesu bw'agamba Peetero nti kale vaayo mu lyato jangu otambule ku mazzi. Ekyo Peetero kye yakola okusitula ekigere n'akijja mu lyato n'akikuba ku mazzi, kye bayita faith. Wangi? You don't put in your own reasoning. You just believe what God has said. Aizulu. Kijja kijje. Nuga kasita Mukama baya akyogedde ngenda kikola. Wangi? Nga muntu nulira nga abalaba mu China. Kuba katwali abaganda naye musumba biki byosomesa ebyo. Kyogamba katulemenga okukosa amagezi gaffe n'obwongo bwaffe. Amagezi nago Mukama yagakuwa wali olwoteeko gakozesa. Obwongo Mukama yabukuwa wali olwoteeko kubukozesa. Wangi? Naye ate bwe bituuka kye bayita faith byonna tebyapplying. You just do what God has said. Bw'aba yakyogera okola kikole. Kiringa bwe bagamba nti kulokoka. Bwe bagamba nti kulokoka nti ogenda kulokoka nti era bw'onoolokoka kkiriza Yesu, yatula Yesu, weenenye ebibi byo, bw'omala obyenenya otusabe omusaayi gwa Yesu gukunaaza ebibi byo. Bameka bakkiriza nga gwabanaaza? Zaali lita mmeka? Uza niba yakunendi zaali litanga mmekeza anaaza ggwe kuba tolabika gwe wali muzibu. Wakunaaza? Wagulaba?
wagulaba zaali litanga mmeka niye okkiriza ndi gwakunaaza nange nzikiriza ndi gwanaaza saagulabako tombuuza lita zaali mmeka nzikiriza kikkirize nikyambaako mu linnya lya Yesu singa obadde olina engalo nga zizo gamba nti amina. That's faith. I just believe it. I just believe it. Nga bwe nzikiriza saawa eno bameka balina essimu ndaga ku simu yo tofaayo ndaga ku simu yo abamu balina nnene abalala balina bwotono katono kalinga akabiriiti naye ngera kake kama yebaziwe ekikulu kasita kako akatali kabbe kako esimu eyo giraba okimanyi nti ffenna bwe tutudde wano essaawa eno buli alina essimu waliwo oluwaya olutalabika baluyita microwire terabika ejja awoli essaawa eno mugye mwakazako erya network. That is a wire, an invisible wire. Eva eri ku MTN nejja wano ewuwo bagikusibako aba MTN era kwe bakumonitoringira bakulaba buli woolaga nga basinzira ku waya yaabwe egye bakusibako. Kati wano bwaba batuddewo abantu 600 ze waya 600 eziyingira wano ziri mu bbanga wano amaaso go ge gataziraba tekinologi aziraba amaaso go tegaziraba naye weeziri wali ampakanya wangi teziriiwo buli gwolaba wano ekyo kibayita network ise waya terabika naye ng'emuliko toziraba nedda weeziri ye lwaki tukkiriza nti weeziri kubanga tukkiriza nti tuziraba naye tukkiriza nti weeziri. Bameka bali wano ng'olina omwoyo yowa oni soolo bameka bakkiriza nga munda mu ggwe mulimu omwoyo. Do you have one? Gwa kkala ki? You just believe it. Faith. Kati n'okukkiriza nako bwe kutyo bwe kwakula. Kati n'ebyenzijogedde bye biyamba n'abalowooza nti baasoma nnyo ba intellectuals abanaffe bali mu technology industry, IT industry, ebyenjogedde kubanga oluusi batera tukyalinyinga naye Katonda gwe mukkiriza mumulabako. Kati nabo bwe mbaza eri ewaabwe ne mubalaga n'ewammwe eyo waliyo bye mutalabako naye nga weebiri temubiraba naye nga weebiri. Naffe Katonda tetumulaba naye waali, omwoyo omutukuvu tetumulaba naye waali, amaanyi ga Katonda tetugalaba nago weegali. Ani awulira ngamba nti amiina? Kati ekibuuzo okukkiriza kye kiki? Ansa ziringa 2. Esooka okukkiriza Beebulaniya dake emabega katono nnyo, dake emabega katono awo nyini wobikudde ne dake emabega katono nyina kivaako mangu kuba nyina kye nazze okwogerako. But I have to lay a foundation that will help all of us to understand what I'm talking about today. Beebulaniya 11:1. What is faith, by the way? What faith is, or what is faith? Beebulaniya mwe mulaba? Eyo answer esooka mu lulimi lwaffe mu language yaffe ng'abalokole oli bwakubuuzanga nti okukkiriza kye kiki, eyo answer gy'osooka omuwa. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nga bwe twogedde ku network y'essimu, that network mwena gye mwogerako edda gye mwetaaga ennyo ne mutuuka n'oginyumyako bannammwe nga mubanyumiza wano tewali network ndindako nja kukubira edda network yawa neekutuka network lindako nnoonye weeri naye nga amazima gali nti wali ogirabyeko bwefaanana ebeera ya kala ki ejja etya
togirabanga nendozo owulira engeri gy'ogirumiriza. Why? It is true. It is true there is something called network. Wadde gwe togirabanga. It's true. That's what empowers your phone to talk or to speak or to receive a signal. Togirabanga ne weeri. And that network is the evidence eya connection wakatiwo nabali boyogera nabo. Katonda akugambye ne faith bweto bweyakula. Now faith is the substance of things hoped for. Waliwo ekitategerekekaawo. Mu Luganda agambye atya? Mu Luganda agambye atya? Nti okukiriza kye kintu ky'oba nakyo muli munda ekireeta obukakafu era ekinyweza ebyo ebisuubirwa. Ekibuuzo, olina by'osuubira? Olina by'osuubira? Totunulanga abirina n'ennyanukula ya ngeri. Olina by'osuubira? Ki ekikuleetera okubisuubira? Ate n'okkiriza nti olabika ojja bifuna. Kiki ekyo? Bakiyita batya? Kukkiriza. Oyinza kiyita confidence. The confidence that you have. The confidence. Confidence gyoba nayo. Confidence ke kaki mu Luganda mu nnyambo manyi fe abayiga oluzungu obukulu tweyisaawo nnyo. Obuvumu ate boldness. Boldness we malirivu. Kati confidence ke kaki. Kwekkirizaamu mutandise bikyusa. Kwekkirizaamu. Let's talk. Totubowa gamba neba kuni totubowa. Boba tomanyi luzungu yogera Luganda mugambe, boba tomanyi luzungu yogera Luganda lwotegeera. Mugama ebazibwe. Obukakafu? Bukakafu? Then assurance. Kale, byonna bimwogedde biyambako okutegera kibayita okukkiriza. Kwegamba okukkiriza, kwe kukkiriza kuli kwoba nako ninga mundayo kkiriza. Ng'essaawa eno bw'okkiriza nti ojja kuddayo eka. Nga bw'obaamu n'omutwalo n'okkiriza ni ŋŋenda kulya ekyemisana. Nja kirya. Ng'ekyewuunyisa siguwa kifumbi. Ne moteri tonalingizayo baddala emmere ekyaliyo naye ng'okkiriza ogenda kulya emmere era nga n'okupanikinga topanikinga. Leero luno bakitaani? Kale ekibuuzo kyokka kikemiko kino nkijjawa? Bishop mpulidde n'ekikemiko ekyo nkijjawa? Kye kikemiko bw'oba onookifuna bakitabula mu kigambo kya Katonda. Kyokwata n'otabula. Bw'otabula ekigambo kya Katonda n'otabula kino n'ogattamu kano. Oyinza okugatta ebibiri, oyinza okugatta ekimu, waliwo ekyandikuba nga kyamaanyi nga weetaaga kugatta ekimu, waliwo ekyandikuba nga ogatta bibiri, waliwo ogatta ebisatu. Ekyo ky'ofunamu ng'otabudde Katonda kye yayogera, ng'otabudde ekigambo kya Katonda, ekintu ekyo ky'ofunamu kye bayita faith. N'ogamba oba Mukama ye yagamba, obanga Katonda yakyogera, oba ekigambo kya Katonda bwe kito bwe kyogera, kati olw'otabula. But you got to be careful. Kakasa nti Katonda yakyogera. Ako bulijjo ntera okukagamba abalokole, naye si bonna sikagamba bonna. Nkagamba abo abeewaddeyo okubeera ba scholars. Abato mu mwoyo tubawa amata. Abakuzeekuzeemu waliwo lw'opima n'ogandi Katonda kino atuuse kiwulira, kino tennakiwulira. Mwagala mazima? Mwagala mazima? Bayibuli eno mugiraba? Bayibuli eno mugiraba? Lino tterekero lya bitabo. Kyekisooka. Bitabo bibaagatta ewamu. Ebyawandiikibwa abasajja ba Katonda ab'enjawulo, abaabeerawo mu mirembe egy'enjawulo, abaabeeranga ku byalo eby'enjawulo, abataasisinkana nako bangi ku bo, n'okumanyagana tebaamanyaganako.
kuba n'emirembe baaliwo gyanjawulo. N'abaaliwo mulembe ogufaanagana baaliwo mu mulembe, manya baali ku byalo byanjawulo. Era buli ayawandiika kye yawandiika, owa Yeremiya yandiba teyalaba ku Isaaya bambi. Mwe mulina omukisa nti mubisomera wamu, mubyetikkira wamu. Wangi mulinamu n'amaanyi agagamba nti ekyo waliwo akabulamu tukyokye. Nkama yebazibu. Manya abaana baba n'emmere nga nnyingi nnyo ewaka, baba ne gye basuula kubanga nnyingi. Babako gye bagamba ekyo kisuule mu dustbin. Naye singa omanya olugendo nnyoko gye wajja avudde nti yajja e Kampala nga basuza mu Suze, taatawo nti yasulanga mu fulejje, yaliyanga omune gw'akasooli n'anywerako amazzi, taatawo bwabikunyumiza obulungi, oyinza okutta ku bigere nga tonnasuula mmere ku dustbin. Kati eno Bayibuli enajjane erina olugendo lwetambudde. First of all, Yesu teyagirekaako nga eri wamu bweti, era teyagiraba nako. It was in pieces. Isaaya kyali kitabo kirala nga kiyinza okutambuza okujja no mpaka ebuyiikwe ogenda ofuna omuzingo. Yesu ebitabo ebiri wano byataalekawo biyitirivu obungi. Matayo teyaliiko. Wali ampakanya? Yesu teyalekawo kitabo kya Matayo. Yesu teyalekawo kitabo kya Yokaana. Yesu teyalekawo kitabo kya Makko. Yesu teyalekawo kitabo kya Luka. Teyalekawo bikolwa by'abatume. Teyalekawo Baluumi. Teyalekawo Bagalatiya. Teyalekawo Bakolinso. Teyalekawo Bafilipi, Basesalonika, Tito, Timoseewo, Bebbulaniya, kubikkulirwa, Yuda, Efeso, Yokaana ekisooka, byonna teyabirekawo. Waliyo ampakanya? Wangi? Naye nkubulira amawulire amalungi. Nkubulira amaanyi agali mu kigambo kya Katonda. Ekyo tekyalemesa bantu kulokoka. Teyabirekaawo naye tekyalemesa bantu kulokoka. Ebitabo bina byenjogeddeko byawandiikibwa 70 years later nga Yesu amaze n'okuzuukira. Abantu baawulira bye yayogera ne balokoka. Ekikwatagana ku biwandiiko ebitabo byonna byenjogedde tebyaliwo. Ebingi ku ebyo ebitabo byenjogedde byawandiikibwa Pawulo omutume ayalokoka oluvannyuma ennyo nga ne Yesu teyamulabako naye bamunyumize. Angi ndi mutuufu ndi mukyamu. Pawulo yawandiika Baluumi, Pawulo yawandiika Bakolinso, yawandiika Tito, yawandiika Basesalonika, yawandiika Timoseewo, yawandiika Efeso n'ebirala. Tiyakwataganako na Yesu, tebatambulako bonna, tiyamulabako mu mubiri. Yamweyoleka bweyolesanga ne bwanajja n'akweyoleka olwaleero. Nga n'okufa yafa dda, n'okuzuukira yazuukira dda, n'okugenda yagenda dda. Petero manyanga Pawulo ng'ali mu kaweefube okuyigganya ekkanisa, omusana ne guva mu ggulu ne gumwaka mu maaso. N'alokokera awo, n'atandikira olugendo lwe. N'awandiika bye yabikkulirwa ne bikontributinga ku Bayibuli. Obanga osomye bulungi tekigaana kukoberako Yesu mu ngalo. Kama ebazibwe. Eyo ne bwesigendayo nnyo manyi nga mutegeera. Lwaki nasitudde Bayibuli eno? Kwe kukugamba nti ekitabo kino kiraba Bayibuli kitabo kya Katonda nga bwe twogera. Kitabo kyani? Kubanga kye kirimu eddoboozi lya Katonda, kye kirimu ebigambo bya Katonda bye yayogera. Wabula kkiriza nsabomeetinge, si buli ekiri wano nti Katonda yakyogera. Si buli kyolaba wano nti Katonda yakyogera. Kati waliwo agandi musumba ng'ogudde, otandise eddiini empya. Si buli ekiri wano nti Katonda yakyogera. Wano waliwo ebyayogerwa abantu, someone's opinion weziri wano, abantu abalungi. Wano waliwo ebyayogerwa ne Setaani, nabyo biri wano. Obadde okimanyi nti wano waliwo ebyayogerwa Setaani? Ebimu biri awo mu Matayo. Matayo essuula 4 tulabawo eddoboozi nga Setaani yayogera.
nga yagamba nti singa ovunama n'onsinza bino byonna mbikuwa. Ani yayogera ekyo? Wangi? Lwaki nkireese ekyo? To help you be careful. Si buli kyosomanga mu Bayibuli ng'okisiba Katonda nti ye yagamba, Mukama yagamba, Kama yagamba. Twala omutawaana bw'obanga oli sikola omutuufu, bw'osoma twala n'omutawaana oanalyzinge ani yagamba. Maze n'obaga nti mulimu n'amaloboozi g'abantu mu Bayibuli abalungi nga ye yayogera. Waakiri nga tonnalumiriza nnyo nti Mukama gwe wagamba, kubanga bamwesibye ku bigambo ebimu ne bitabakolera ne muvunaana Katonda. Mukama ate ng'ekigambo kyo kyekyagamba, kigambo kyo kyekyagamba, okakasanga yagamba. Wangi? Bw'aba muddu we muweereza we nga yagamba, yogera bw'otyo bw'oba okireeta. Mukama omuddu wo omutukuvu Dawudi yagamba bw'ati. Sound is better than okulumiriza ni Mukama gwe akola otya ate nga tolina bukakafu nga yagamba. Lwaki ebintu ebimu tubyesibyeko ne bitatukolera? Because twapplying ebitali byo. We act in ignorance. Twactingira mu butamanya. Ate obutamanya bagamba batya? Mu Luzungu ne bakoogera batya? Ignorance is what? Ignorance is not defense. Ignorance of law. Kati ne ignorance of scripture is not defense. Ye Bible yasooka n'okyogera nga bamateeka tebannakiwandika. Bible yagamba ti abantu bange babuze era bazikiridde olw'okubula okumanya. So tosobola kwakitingira mu butamanya n'okonvinsinga Katonda. Akuteeka katebe n'agamba nti ogira oyiga. Bw'onooba oyiza okomawo gye ndi. Bw'onooyiga okomawo gye ndi. Eyo tuvuddeyo yonna. Bw'oba onookola kiri ekimere kye twagambye, ekimere ki substance, ekizaala ekyamagero, ekyo ng'onookitabula, tebakitabula mu bigambo Kiganda bye yayogera, bakitabula mu bigambo Katonda bye yayogera. Gambako nti amiina. Gwikiriza Katonda bye yayogera, kubanga Bayibuli egamba etya nti okukiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Okukiriza kuvaawa? Bakukola muki? Okukiriza bakukola muki? Bakukola mu kuwulira ng'owulidde ki? So si kya Mariya, si kya kaloolirwanga, so si kya Taddeewo, Nuwa, Bazeketa, Tanansi Bazeketa, Nuwa Mawaggali. Tewosobola kwesibako ebigambo byabo n'okolamu ekintu kibayita kukkiriza n'olyoka osanyusa Katonda oba n'olyoka okuba embeera yo neva mu maaso. By the way, Katonda respectinga kigambo kye, and for your information, ne Setaani respectinga kigambo kya Katonda. Era naye waliwo abuuza nti naye nga tonannemerako nnyo ekyo ky'oŋŋambye Katonda yakyogera. Mukama yebazibwe. Siwulidde Mukama yebazibwe. Siwulira Mukama yebazibwe. Ndozo yituvuddeyo. Katugende wali we twabikudde kuba no tuyize. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ntwala mu Yakobo gye wambikulidde. Yakobo agamba atya? What does it profit, my brethren, if someone says that he has a faith but does not have works? Can faith save him? Ate ng'obwe bulamu bw'abalokole abasinga obungi era bangi kufe awo we wali obuzibu, we wali missing link, awo we wali ekitutawaanya. Bangi kufe Bayibuli tuziina mu ngalo, bangi kufe tukiraimenga ndi ekigambo kya Katonda tukimanyi kye tusobola okutabula ne tutabula ne tukolamu okukkiriza. Era bangi kufe twakukola dda. Challenge kati weeri waliwo akabulako ke kaliwa bakayita ebikolwa.
bakayita ki nayogedde engeri gye bakolamu keeki. Enjala singa ebadde nnuma nyabula nentabula eŋŋano nentekamu sukaali nentekamu amagi oba ne bulubandi nembitabula buli nnyo okukola keeki nenfuna akakebe akashepinga keeki nembiteekamu wangi nentekamu oven nenjiragira efumbe keeki yange negifumba keeki nenva bulungi ng'enyirira bulungi nnyo nenjiteeka ku kasoosi nenjiteeka ku dining nenjitunulira nga nsimayiringa okumala essaawa emu n'ekitundu. Enjala yange ewona wangi ewona lwaki ate keeki weeri wangi keeki weeri lwaki enjala tewona. Singa mbadde mulwadde nga nengenda nengula eddagala ery'amaanyi nga ndi mulwadde ne banzigira eddagala ery'amaanyi nendigula doozi ng'egula $25 nenjijja mu kabaasa nendikwata mu ngalo nendiraga bakwano bange bonna balinanyo nti neddagala liina amaanyi lino balikolera Germany liina amaanyi olirabe lino liina amaanyi lino lyeriwonya obulwadde bwe nalwala lino liina amaanyi. Nendikwata mu kikonde nensirika nensigala nga nyonyola liina amaanyi eddagala lino liina amaanyi. Obulwadde bwange bugenda siwulira obulwadde bwange bugenda lwaki eddagala liina amaanyi wangi sirimize lyetaaga kumira bwe liba lina nyimba buyimbi bwe liba lina mponya neetaaga okulikola ki kibayita ekikolwa. Faith osobola okuba nayo ng'ogirina naye nga tagaza. Faith etali applied yenkanankana ne blaza ayagala okuwasa ayetunulidde omuwala gw'ayagala ng'awulira gwe yandiyagalidde ddala era nga buli lwamutunako n'omutima gujira omubuukamu n'amutunulira nnyo n'amutuukako n'asimayiringa n'atabako kyamugambye n'ayongera okusimayiringa nga buli lwamulaba akola atya n'atuuka n'okunyumiza abantu. Waliwo babulaza abazibu anyumiza n'abantu eyo gaalo wange ne bamubuuza amugamba nti simugambanga naye nze buli mulaba nkiraba nsimayiringa. Ne babuuza wamugamba nti nkwagala tekyetaagisa nze buli mulaba bwe nti nsimayiringa era naye kyendowooza muli akimanyi. N'alyoka n'amusingana n'omulala n'abuna emiwabo banaye basisita bazibu basisita bayonoondekedde banaye abantu tebalokoka mu butuufu bayenda bwenzi. Kale omuwala adde akirabira ddala nga wange kyokka nti musanze naye kapere bw'obadde wamugamba kati ye abadde takiraba nga nsimayiringa. Kama yebaza okukiriza bakwogera. Faith is always spoken. When you believe, the next thing you speak what you believe. Bible egamba nti Katonda bwe yakkiriza n'okwogera yakola atya. Kyobula ebintu byonna bino bye mulaba mu existence, God believed and spoke them out. He spoke. Katonda yagamba wabeerewo ennyanja, wabeerewo omusana, wabeerewo enjuba, wabeerewo omwezi. He believed and spoke. Okubazaani ezo zamatiya mulungu. Gamba nti amiina. Ekirala okukkiriza bakussa mu nkola. Kyokkiriza olina okutandika kissa mu nkola. God will only honor your faith when he sees nti bw'omaze okukikkiriza otandise n'okissa mu ki? Mu nkola.
okuteekako obuteesi ennamba y'omuntu gw'oyagala okkubira n'ogiteeka ku screen n'ogitateeka bulungi 00724296 n'ogiteekako n'erinnya n'erijja nga lyeriiryo wangi ne airtime nga kwali bulungi ne network nga kweri bulungi naye nga waliwo awo akapeesa wansi aka green akeetaaga okunyiga n'otakanyiga esimu egenda eyitamu kyali kikubaddeko ekyo n'oteekako enamba naye newerabira oginyiga waliwo n'abateeka ku kutu esimu nga teyitamu eno bannange naye nga tewaginyiza ekyo olumu kyambako ennaku ezo nayingira mu lifuti kizimbe ekiri wali bakiyita Trade Towers twayingira oba twalina ani ndowooza twalina ono ne tuyingira mu lifuti ne tuyimirira eddakiika 3 tuli muli ffe tulowooza lifuti etuuse oba gyegenda nga lifuti tennasimbuka nawo weeri awo oluggi lweggadde naye mwetuli wetwatandikidde wetuli ani ayinza okuteebereza ensobi gye twali tukoze tetwakola ki tetwanyiga gye twali tulaga so the lift did not know how to help us naye nga tetwali mu lifuti teyali lifuti yali nfu yali neewalwadde n'okukkiriza bwekuto bwe kwakula waliwo bangi nnyo abakulina naye nga basiiba njala waliwo bangi abakulina naye nga balwadde waliwo bangi abakulina naye nga bakyali baavu nnyo why akulina naye tanyiga nga peesa balinyiga batya ekimu ku binyiga eppeesa lya faith kwe kutandika okussa mu nkola by'okkiriza kasita okikkiriza nikisoboka okubaawo ekigambo kyakana nga kikusapootinga ng'owulira omaze okuzimba faith confidence ng'ogirina tandika okussa mu nkola ky'okkiriza ogenda kulaba eggulu bwe likuyamba ogenda kulaba eggulu bwe likwegattako eggulu likwegattako ng'onyeze peesa olinyiga eppeesa eggulu nga liga alabika amaliridde alabika akyagala nga Katonda atuma bamalayika nga bakuyamba Peetero gwe nayogeddeko bwe yajja bw'ati ekigere mu lyato wangi n'akikuba ku ki straight away eggulu lyonna lyavaayo ne limuyamba ne liddira agabadde amazzi ne gagumanga tiles n'atambulirako naye bwe yali tannalinnyako gaali mazzi naye ye olwajjayo ekigere bw'ati bwe pa n'abanga talazo n'atambulirako oyagala eggulu likuyambe tandika okussa mu nkola by'okkiriza teeka golo mukono gamba nti ayi Mukama njize ebigambo olwaleero bye siryerabira bye ndisomesa abalala nkwebaza olw'okukkiriza nyongedde okumanya nti ewatali okwo tewali alikusanyusa era nyongedde okukkiriza engeri gye nkufuna kuva mu kigambo kya Katonda ngenda kyesibako nkikolengamu okukkiriza era ayi Mukama Taata olw'okukkiriza mpangula olw'okukkiriza mponyezebwa olw'okukkiriza ntwala ebyange olw'okukkiriza sisobola kusigala kyekimu obulamu bwange bukyuka olw'okukkiriza setaani neerinda kaakati mmaze okuyiga ogenda kungwako ntegedde engeri gye bikola mu linnya lya Yesu amina.